tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawu ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssentale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Tukwanirizaako nnyo wonna w'osinza okuba nga ate otulaba ne tukwebaza emirimu egy'enjawulo webali nnyo okuba nga ate otwegasseeko abali mu mitala w'amayanja, abali mu diaspora kyentegeeza, abali mu mawanga nga Abu Dhabi, abali mu China, abali mu United States of America, abali e Bungereza, UK, abali Qatar, Dubai, mwenna. Statistics zitulaga nti mutulabira ddala, mwebali nnyo, mwebalire ddala. Flex Media Official yenze Sula Flexible naye sibeera nzekka, mbeera ne muganda wange Owennakaseke 226 sebo bakulabirenga ddala. Nze Big Bro Jamal Owennakaseke Kalyesuubula. Bennakaseke bamanyi nnyo Kalyesuubula. Lyerinnya ery'abajjajjaffe. Webale nnyo webali ddala tulaba. Atukwebaza kubanga otugoberera kikulu. Naye just kyenjagala okukwebazaamu akensusso nti labira ddala video gimaleko. Kisinga obukulu ekyo. Bw'oba olaba muganda waffe labira ddala video ogimaleko, kiba kikolera ddala nnyama. Kulenga muli mutya ebintu bingi ebitambudde bye twagala tubabuuliremu kaawo tunyumyamuko just tukubaka freestyle mpola mpola tujja tandika okugenda one on one tusoko tubeere nga tubalaba nga tubamuleetera wano. Waliwo abangambye bagala omukunja atasera abalala ne bangamba yamaa otunonyeze by the way njagala tunonye omuli omusajja bamuyitaani kakalamu gwe yalinga ali naye kubanga azikula abafu kalipiro wayo kalipira azukira azikula abafu muzeeyi magala ngeyi magala bakwetaaga naye kale ngenda kumunonyako kyekiriwo ndi bulungi siina buzibu nnyo bale twongere nnyo okusabira Honorable wa Kawempe North Honorable Segirinya. Amawulire gabukedde gakubye olunaku olwaleero nga wokiraba ku screen nti bamuzizayo mu ddwaliro ng'ate olubuto luzimbye. Omanyi obuntu yali abaddeko n'omulwadde n'azimba olubuto. Nze mama wange yava mu bulamu bw'ensi mu 2006 nga 13 obulwadde bwali bwakuzimba lubuto. Yatuka olubuto ne luzimba ne bamutwala mu malwaliro gonna ne bamunuunamu amazzi we luddamu ne luzimba. So mu mbeera eyo tumusabire nnyo Honorable oyo kuba ekifaananyi ekyo nga wookiraba bwe bakikubye ku front kikwasa ennaku bambi naye tumusabire bambi musajja waffe. Embeera y'obudde badde mbi wabweru okitegere nga bamutwala ate ngeri abadde ku byuma nga badde embeera tejja embeera y'obudde ebweru simanyi bali mu winter bali mu ki nga tejja kumuyisa bulungi kati bagamba nti basoke balinde embeera ekkakkane obudde busetulinge bulungi okitegere then balyoke bamutwale ebweru. So kyekyali kidilayingizaamuko naye I think ndowooza bajja kubanga bamutwala ku mbeera eyo. Ngenda nakomentinga nnyo ku kintu kya Honorable Segirinya okuleka okumusabira obusabizi kubanga waliwo ebibuuzo bingi nnyo kati nga nze mu ntegeera yange nga munnabyabufuzi ayina byemmanyi ne byentegeera I will not comment. Waliwo ebibuuzo bingi nnyo ate nga answer tulaba ntono. So Honorable Segirinya katukusabire tulabe ekyo kyonna Mungu kyateeseteese naye ojja kuba bulungi inshallah ogenda kuba bulungi just katusabire tweyongere okusabira omusajja oli yakola imenya aliriddawa oyo sagala tumwogereko kubanga sagala nnyo kweta bakafiiri mu mboozi zaffe zino kakati munnange tuveeyo eyo wamma waliwo olutalo olugenda mu maaso owa Federation n'owa UMA. Omanyi twali wano ntubagamba nti biliyoni kumpi nga 18 zigenda kubanga zifuluma. Anti kyolina okumanya naye UMA baagala nabo bafuneko share kubanga bagamba UMA eri under Federation bo kye batakkiriza baga nti Federation etutwalita naye nga mu mateeka matuufu association erina kubeera mu ki mu Federation kati oba ekisindi kyatakkiriziganya kagamba ani Kenzo oli mwana muto nnyo ntonaza myaka 15 music industry nze sindi nayimba dda abasajja mbalabye buli kimu amalogo ngalabye onkulembere so iwakyali awo obuzibu ninga zo sente anytime from now bagenda kuba nga bazita majority eri ku Kenzo ati kitegeeza juzi twalaba Kenzo ngali wa president yali amukyaliddeko just tetuyinza kumanya kikyali kimu tute kubanga president yakola official statement manyi president abantu bagenda ne bamukyalirako
agenda ku mukutu gwa ku kibanja kye ekya X yali Twitter nannyonnyola nti olwaleero nzisika muzzukulu ne Kenzo ye yayogera kati ebigambo bya Kenzo tinza obutabikkiririzaamu kugira nga president ayogedde ekituufu kiki meeting yali ekwatako kyeyiye ne Kenzo Sindi ne Kenzo nze ku lw'obulungi bwa industry okutambula egenda mu maaso kubanga byonna mubikoze waliwo ekintu kye mwakulembeza anti mwagala a copyright law ezo okubeera ng'eteekebwa mu nkola copyright law bwe mugyogerako ebiseera ebisinga mmwe bakyala ne basebo ne bannyabo mukulembeza nnyo mmwe abayimbi mmwe mwekka tewali muntu n'omu yali avuddeyo n'alambulula what is copyright law mu bulambulukufu bwakyo nti nno nange omusajja akuba oluyimba ku leediyo nti waliwo wembalibwa n'oli omwana ali ebbakuli bwe bayita sereebu ali ewa bbakuli nti ayina w'alina ofuniramu n'oli atambuza kati copyright ezinga ebintu bingi nnyo abantu bangi basobola okuba nga mutemaatema obusente obwo buli ku luyimba olwo naye buli avaayo okunnyonnyola copyright annyonnyola kintu kya muyimbi yekka nti ate okuyiiya kutwaliramu abantu bangi olwaleero Wuma ye yasookawo mu bintu actually si ye yasooka waliwo ebibiina ebirala ebyasooka nga byonna byagala kutereza bayimbi naye Wuma ye yajja n'ebeera y'amaanyi nnyo n'ebeeramu n'okulonda nti okulonda okwo okutuukira King Sir yali yeesimbyewo biti ebyo babebe kuulu baani abamu ne babawangula nzijukirawo story nti King Sir bwe yali yeesimbyewo bwe yagira nti bebe yatute oba yali atute kyaki yena King Sir n'abivaamu n'agamba nze nedda okitegeera naye bwe bagamba oli akalulu yakamukuba Sindi before federation Sindi n'afuuka president wa Wuma ng'omukyala president omulonde ne batandika okutambuza ekintu era tulaba bulungi nnyo nti mu Wuma njagala otegere essula ebintu bino mu Wuma bwe yali etandika abantu tebaawandulukukamu nga bwe bawandulukuse mu federation kitegeeza ki kitegeeza nti omulamwa gwonna we guli muli ku kintu ekyo mwagala copyright nakutereeza music industry kati waba mwagala copyright nakutereeza music industry tewali nsonga lwaki federation erwanagana ne association ya Sindi mwe musooke mutuule mugambe nti kati ono yalina okola ate nammwe aba federation temukalubya nnyo kubanga kambabulire ebintu ebimulimu bya dduniya nyina bengambye ku makya sula ne mbagamba mulabira ebintu ebitukayanya bya dduniya bukya ku makya nze okuva anko wange we yafa yali byonna tata wange yali byonna buli kimu nze ekingi ne mmanya nti ebintu bya dduniya kuba yaleka obugagga bwonna okitegedde nti bya dduniya tebiriiko kiki kubanga nebokera ku makya sula nti Jamaalo guweddemu guweddemu nga mugenda nakaseke okitegera mbadde nnya kyenteesa sula agenda wala federation ntuufu kubanga president yagenda na meeting wa president of course president w'eggwanga kamala byonna so naba president president wa Uganda bagita batya UNMF ya Kenzo then president wa ggwanga kakati bwaba mu meeting tekitegeeza nti ate sente zojjeyo obuyambi bwozzeyo bubwo federation tetuli sure nti meeting ya Eddie Kenzo ne president was about money oba yali ku ya federation tetuli ku ekyo naye ekituufu kiri nti ffe kituli mu bwongo nti bwali buyambi bwa music industry kitegeeza olina yita banno bonna oba bwa association buliriddawa oba buliriddawa ne mutuula kubanga bajja kubuuza ebibuuzo gwe nga president kiki wajjayo omukulembeze w'eggwanga wagenda n'omulaba era yimiddewo n'agamba nti kano kino kyenzijeeyo tannaba kwogera kale munnange weekend yonene gye tukubye amabega twongera okwebaza omanyi tukyali ku art twogera ku art music industry okutwaliza wamu omukulu Gerald Kiweewa yafuna accident ku Bombo Road awo yagamba nti yali alimu ku border then wapulimo ayinenge jaba crashing then nafuna accident okugulu kwabula katono okugulu kulabako biranga ni plus nyama yene okugulu yona bagiriyebula nga otula bote gumba oliraba so yagifuna ku Friday nga ku Saturday balina show yatugende mu kikadde wali ku Hotel Africana no ku Serena Hotel okitegera so naye twebazizza nnyo mukulu Gerald Kiweewa kubanga sheyo bali basasula abayimbi bona abazza ku performinga bali babawa ssente bukimunga kyaggo nga babulayo ne rehearsals bazikola ne promos nga bazikola naye natunudde ne ngamba hakakati watagenda kuyimba yes fena twali tumusasi do accident yafunye n'omusajja yazze ku stage
kye tuyita okwagala music industry n'okola kino gamba wadde nafunye accident ne kangende nyimbira abantu bane gira kiwakoze kyade kirungi yajidde mu kagaali abagagga ba Kampala omumanyi bulungi nnyo mukulu Kirumira n'ajja n'agabagagga banneeto muyire yagenze kuva ku stage n'oza busone million nga 5 ez'okumufuwa obufuyi kwekyo kiyakoze kyokka okugira mu kagaali nga ggulu wafunye accident okugulu katono bakutomeko nebe n'ogamba nti nze nzija kuyimbira abantu bamufuyinyira abantu bawulidde essanyu n'ogamba bambi kugamba nibagamba bade tebakisuubira nti asobola okujja okuyimba ekyo kibeere kyakulabirako eri naddala waliwo abayimbi bano abapokamingi kosi mulimu abakikubyemukko emyaka 5 mu industry mwali akubye naye nga baba alina kafuyimbwa ati ekikulu jjukira aba yali adde ssente ngeri talina ngeri kijagenda agamba nti ate bagenda kumpa ssente bikingaga tunakola olulala mu nsaasire omusajja abadde mukadde omusajja ate n'ekiranyina kyenalabye settlement gye yakoze nanga ate mugamba nti mwenge nabadde sitamidde mulanyi basobola omanya nti abadde atamidde yategeera waliwo kirabyeko wa twalina mune masekani nga tukola naye naye nga omuntu oyinza omuyitako booti naye n'otamiira naye nga okumuga nti muzeeyi n'otamidde olutalo lwa wiiki namba naye nga ine bitambula mu music industry wakyaliwo olutalo kasingula bakwita kafungula nkete tukyali mu art twetoloola Zahara Tooto ne Shamim Mayanja yayimirira ku TV twabagamba wiiki ewedde nti yamuyita ebiziina ne video namugiraba n'agamba ayambala biziina si bukaaya omuwala oyo yamutama n'akyogera kati mwana yantama nnyo oyo ayambala biziina si bukaaya banaye nno mu Uganda no mulina okwegeneza nti omuntu asobola okugaggawalira mulala ebyo muvumavuma abantu abantu tulina okubagamba nti okuvuma abantu si kirungi ojja kgenda ovuma omuntu agulemu hama agulemu ennyumba agulemu poloti nga abadde amaze emyaka 5 talina wadde essuubi omuntu agaggawalira muntu ekyo kyembagamba so Shamim Mayanja yagenda n'afuna balooya be ne batwala ensonga mu maaso era bwe twogera Zahara Tooto alikyali ku suspect nindawo kati ninyo nga tulina wagenda wala nyinza okukerabira olutalo lwa Fifi lwaggwerawo ne Vision Group kooti yalagira bamusasule million 22 teyazigaana yazigaana because nalabako kaguli akamu nga aline Faruku n'agamba nti million 2 it's nothing anti yali asaba billion 2 yali asaba billion 1 kooti neragira ye nga ye omuntu avunaanibwa avunaana okumwa million 2 ani yalagira nkugamba eki so esagigoberera bulungi nekyo nalabako ekiwandiiko ekyava mu kooti nga balaga nti Vision Group eriyire Nabitengero Fiona eyali omukozi waabwe million 2 so samanya byaddirira mu mbeera eyo Zahara Tooto bintu nno ngalowooza byakusaaga kati yavuma munnange bigwa by'Ekampala bigwa bityo tebiggwa omuntu agulamu poloti wetwogerera bamulagidde yeetonde ng'akozesa empewo wano bwegala teri yeetonzeeko omuntu ani nga yeetondera ani kati nno kankubuulire teyeetondera teyeetonda ne Mako ne Wako tebeetonda wano omuntu yekayekayeka eyeetonda yali bukedde nga yeetondera Obuganda nga yeetondera Ssaabasajja Kabaka ku mboozi gye baakolako nga bazadde Omulangira Richard Ssemakokiro ojjukira yali myaka nga 13 egiyise mabega nga bazadde Omulangira Richard Ssemakokiro ne bagenda eyeeruwero ne bakola emboozi gye bazaala maama wa Ssemakokiro biki abooluganda bako n'ab'emikwano bonna okitegeera emboozi eyo Ssaabasajja neemuyisa bubi nnyo kwali kulaba Ssaabasajja mu kamwa era Ssaabasajja n'avaayo n'agamba ebyo byonna bye mulaba mu bimma amazzi n'ebyo bye banna bye bawandiika alina statement bene gye yakola naye abantu batandikirawo kwokya mawulire ga Bukedde street yonna wakiseka okitegeera okumala omwezi mulama nga Bukedde ekuba amawulire naye nga terina omu wadde omulema agagula paka ebyavaayo ne beetonda gutusinze aibene ne bakiika n'embuga akiika embuga amala ensonga oyo yokka ya apology ekyagenze mu byafaayo mu nsi like mu Uganda kyenyinza okugamba naye bano abasigadde gwokwetonda okuyise kwange omuganda wange ng'okozesa amaanyi ng'okozesa energy gye wakozesa ng'ovuma Zahara Tooto kooti emulagira anti kati ng'akozesa mpewo nga bwe yali amuvuma waliwo n'ebigenderako ebirala Zahara ate woba oli omukazi watu by'atalina
Sente. Gwe wane Kampala gaggawaza omuntu. Shamimu yasaba sente za. Baloya be damages. Era tuwaffe. Ali mu state of bikitategera bulungi kwebyo byamwogerwako. Mukyala musiraamu yinza tumuga nti ayambala ebiziina. Kali kakaya eddiini ey'obusiraamu ekulagira omukyala omusiraamu okwebikkirira wenna. Koti ya yetonde ateekereko ne sente. Ate kwetonda kubira kwa malusu ebyawa. Tebannaba ziteeka mu buwandiike naye nga olina okwetonda nga kuliko ne damages. Kubanga weetonda okkiriza nti gunsinze aliwa bitono. Naye kati omutandika okuttunka tutunke. Ojja kuba nti kati weetonde tuweyo n'ekikumi. Zaato tabagenda tunda nsigo. Kuba ate ekikumi kiba kivaawa. UCC yaleeta etteeka, I think it was 2016 wemba serabidde. Omuntu yenna akola ekintu ku mpewo alina kuvunaanibwa ng'omuntu. Kyobola ebiseera bisinga disclaimer bazikola. Ndi bino byolaba. Si birowoozo byabo bya nannyini TV oba abaguddukanye wabula birowoozo bya muntu sekinnoomu disclaimer gye bakuba. Kitegeeza kyonna ky'oyogedde ekibeera attached ku TV gy'okolera oba bannannyini TV gwe ng'omuntu okitegeera. Kati mu mbeera yonna balina okugenda mu settling corner, balina okugenda mu bargaining corner. Bake munaye tuyambe tukulabidde abakulu abatuzaala munnange tuyambe. Naye kati wuliza kati ekintu kugenda ku mpewo nga bwe wafuna energy nogamba oyambala biziina bwesibuka genda ku mpewo, empewo weeri ne program ogambe Shamimu nsaba kunsonyiwa nayogera bubi nsaba kwetonda n'akasente ke wansajje sikalina bwe okitegedde ati kati wuliriza mwana yetonda aliwa bitono siku Zahara Tooto ajja kwetonda alina ku bibiri yona gy'oli eyo pride ekyo kituufu pride osoka n'ogiteeka wali wabbali bw'oba ogamba ne bwe ziba miliyoni 10 ne bwe ziba 5 sula nekabakanaana nze ekigambo obugambo nze nange netonda nze nange nasobyako ku kuli Evans ne mwetonda ne mugamba naye nsaba kunsonyiwa gali malala kumpewo naye ate musamwogerako bubi jaswa kubanga omanyi twali kusuubi eyo nengenda njogera kalebule tiyazaala omwana muwala yali asoma wali ku bundi eyo munnange Zahara Tooto alina okwetonda. Ekyo kyangu yumira mu kamera tewali buzibu olw'ensonga tagambye nti genda wansi bakube embooko. Ekigambo kiyo nti olaba omanyi bino ebintu tukolera mu social buzz tukolera mu entertainment bintu ebyo kati ovaayo ne weetonda. Zahara Tooto abalabira ddala nga ayetondera atya ku Shamimu mayanja keekaani ati kati ye nga ye amulaba nga kaffe tumulaba nti w'amaanyi. oba wavubuka mu myaka gyaffe Zahara musiraamu otegedde Shamimu musiraamu of course obukayo bumanyi kiringa wono ngamba nti bwe mba nyina akagundi tukoyagala akabasajja bwe mba ngasibyeko akantu ku bintu byange ejjubba nitandeko wankadde oba kiye kati gwe notandika okugamba oba ne kala gwe oyagala byeru gwe kuba nalaba awo bifaananyi ebyali biyitingana naye nga Zahara ajjeyo n'alaga wakabi n'alagawo n'ekifaananyi kya Shamimu of which buli omu alina engeri gy'atenderezaamu Mungu we n'engeri gy'akkirizaamu ddiini ye kati mwena we muba muli basiraamu Zahara akkiriza gaana onoonya ekifo ekyokuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sawuna massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere security ennungi nga ne privacy y'abaclienti baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Tooto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 75464215 oba noti 761489 noti emu noti 4 Nina Guest House, a home away from home. Tutambula bajjo nomuno bajja akyalemedde ku ndaayi bajja agamba omukazi bajjo lemerako nze mpagira ggwe ajja kulya bajjo bajja amaaso amaanyi gasinzidde galeese bamutani omuwala oyo ajja kulya emmere
bajja masa tasobola kuwasaga kadwa mu gofira mito kichagonyanga na okuwa butonyerera bajjo nabadde ne nkugaba ba promoter teri awasa bajjo tasobola bajje kyechwa omwalo ya mwagala agesa agala kukola kikumweba kako bwebazi bajjo tasobola kuwasa nawe agala muwasa nzina ulide mbozi yabwe kati no kankula nti bajjo wachita wasa bajjo lyo mwala yatuse no kugaba nagamba nzile bomfuka mulebe ga mateka akamwa onteka ono ofuka zamazi kige badde agamba gama zimagaito mwala afuka nange bangamba mwe nayo bachali banga bakola eyo enamuwonge eyo kibajja kutuza mu kalevu bino binjo ya byalali waliwo yanganga kitiri bita buli wiki suuka mpya oyo mwana weri disclaimer ebyo uli flexible oyo mwana weri kitiri bita era ino yagenze kuchogera nti zenno mnaye enfuka ntiribisa so bajjagala kutiribisa alagala bako nito walikira ne bajjale engere jale medeke ngi jasimbya akagere bajjajja kugusa ensonga olaba omukyalo oyo bajja kugusa omukyalo oyo muwase buwasa kwa vunanyizibwa tasobola kuwasa bajjagala okukakasa nti ebisere bisinga buli wolemera ku kintu okifuna mulemereko ajja muwasa nze mpagira gwe bajje tayinza kuwasa obadde kiti wali kitasoboka wano wenjuba bajja ine ekizibu tayinza kuwasa mukazi n'atuula ewaka nze nga nina sister wange akola mu New Vision bwe yazaala namuzaala mwana omwana n'afa kalina baana yafuna omusajja omulala kati n'azaala baana balala naye wabajjo yafa kalina baana bajjo alina abaana nanti abakazi ekyokulya n'abaana kya bulijjo abasajja tuzaala bulijjo naye olina omukyala ewaka okitegedde omanyi bakulabira ku bintu bibiri okubeera omusajja okuzaala tekikufuula musajja kubanga buli muntu azaala okitegera naye obagamba nti ssebo omwami n'omukya kaadi y'embaga ezze mwami kali esuubula Mr. and Mrs. kali esuubula ne bakulaba ku mukolo ng'ogenze wekka omuntu omufumbo wabajja ku mukolo alina engeri gy'ajjamu n'omuntu omuwuulu omuntu omuwuulu oyita eno mabega w'ekikaali okitegeera emusita kulaba okitegedde naye kati omufumbu ojja smart kali nojja n'obabuuzaako nogamba ne abagenyi abayite batuula wa nze ne mukyala wange oba okitegeera kitegeera kye nkugamba so kati awo badde yulevu tannabagituukako oyo omuwala amwagala wano mabbabanyi olunaamala okumumenya wekka pa nga amawulire gayita olina omupunga olina green millers simanyi olina koloni simanyi oweekeera okitegeera ani ayogera olwo abakazi bonna bazenga ayagalako bo balina ekyo ekizibu kimu nti bajja buli mukazi gwayagalako kati naye osuubira okubanga ajja kwogera ye tayinza butwogera omuntu bajja omulaba wano ng'omuntu naye eri afuuka kirala kyekitiisa abakazi ndowooza oba oli awo tobola buli avaayo byanashigula wabiwulira byayogera nti bannenze abakazi abamu nabo baba banoonya ssente bajja kati alinamuko ku busente saayinamu bajja omugagga alina ssente kati waba alinamuko ku busente se babamu baba banoonya ssente kati abamanyi bw'anaayogera ebyo nti bajja asobola omukola kyo mutemerayoko ku ssente omanyi bino ebintu by'ensi obiraba abaana bapanga bupanzi abaana ddala abo abakyala bapanga bupanzi naye ate oli omukyala ye alinamu ku ssente tali bubi ninashigula teyali bubi nnyo n'okuvision sali bubi ono yabasinga ono alinamu kasente akawera naawe ate kasente akajjawo ono era alina kasalali nga banna abalala alina birina ebira byaggattirako alinamu ku ssente olwokuba alina YouTube channel si channel kiki ekirala alinamu ku ssente jasobola kuba omwegomba bwegombi munnange twala muntu wo nze wate omuwase bamu bintu by'ekiyaayi wabitegedde anti omugagga bajjo bwawasa lwatu mugase ku keti okuba nti alina omukazi wabitegedde nkwakyo festival kati omanyi gyeraga kansanga pitise wa mitanda kubuulira nti twali wano wiiki ere ne tukugamba nti nkwakyo festival egenda kubeera ku Wonder World nageze ekyekinga ku gundi ku programu ya Wonder World nga waliwo ekivulu kirala nga 3 mu December waliwo ekivulu nya kirala oba kya MC Olo oba kyani nenga waliwo ekivulu kirala kisoboka naawe kati nkwakyo festival tuli twagala kugifunira ebifo twatuddemu nga ku pitise wa mitanda ebulenga esobola okubaawo oba si ekyo
kwa kwanti amnesia yavaawo ne 911 yavaawo ani agamye mbu tegenda berayo anti jonna gye yatugambe ffe tukuba saaki zaffe netugamba kala atugambe Nkwacho Festival amu amumye ekisaawe n'agamba nti alangiridde egenda kubeera ku Wonderworld ekansanga twagenze okubuuza ku Wonderworld ekansanga nze kugambe nga waliwo kifo kivulu kya muntu mulala nnyo nengamba kati Nkwacho Festival katugitwale wa kupitise wa mitanda okitegeera tuso gitwala wantu wonna kuba kati tunoonya tuyinza okusisula Nkwacho mu kibatu kyaffe kino tugitwale Nkwacho Festival nga iyo festival tenafuna muntu mutuufu agitegeka naye nga erinnya nga bw'oliraba era bw'erifuna promote omutuufu era omulungi kati ate bapromota anabajjawa bapromota tulina Keti Musa Kavoma tulina Bitex Musinguzi tulina Bajali Fonso tulina Emma Serugo gubayita Emma Chiyenje tulina Yasinike Promotions tulina ono mchalo mnene ono owa big tulina big events tulina Balunya Promotions tulina nani omulala bala mbaruga hari awo bonna wala tebavuddeyo okugamba nti nze bajimpe kitegeeza Nkwacho teri ayinza kukutegeka kujawo nga gwe kutene taatawo ne mama ne sengawo ne kojjaawo ne mwetegeka ku PTC ewa mitanda shewedde tumaze wali ne kyakyo teso bacho wabula naye lwaki ali ento mwagala shewedde oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba Top Care Restaurant abasangibwa e Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola ne outside catering saako ne delivery emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola order yo kati opiyo kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti 1 25 25 oba noti 772 bannaffe aba Top Care Restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka saako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75938386 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo.